New Vision afulumya olwaliro wuno ojja kumulaba wano akuleetedde ebigambo ebiba byagudde ku Uganda mu kabenje edde kabusaka aguddewo ak'ennyonyi Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 eyagudde mu ggwanga eri Ethiopia nga kyegyesitule ku lunaku olw'Essande ng'eyolekedde Nairobi ekya Kenya ne bakubulira omukazi omupoliisi munnauganda eyafiiriddemu Christina Raro naye ne bagamba nti nnyina gaakaaba gaakomba ti embeera yo obwedda gajjula enkompe ne geetonyeza we ganaayita kati embeera eno ey'obulamu bufaanana bwe buti onoobiraba nnyina wuuno ojja kumulaba wano wuuno ojja kumulaba ng'ali ku kyalo ekiyitibwa Acuity ekiri mu disitulikiti y'e Kaberamaido mu buvanjuba obwa Uganda. The New Vision yawandiise n'agamba nti baabano wano abasomesa baweereddwa ennaku 50 okuddamu okwewandiisa. Application hizi zino ziwerera ddala kasanvu zaagaaniddwa naye onoogattagatta byonna n'obiraba olabe ebiyinza okuvaamu. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano olukuŋŋaana Africa Now olwatandise olunaku olwajja olufundikirwa leero mu Commonwealth Resort olisangibwa Munyonyi okumpi n'ekibuga Kampala gye luyindira. Wansi wano ndabawo omumyuka wa pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto ali ne pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndabawo wuuno wano ojja kumulaba ate omumyuka wa pulezidenti w'e Tanzania Samia Hassan Suluhu nabyo ojja bigattagatta wano olabe abeetabye mu lukuŋŋaana luno olwaguddeawo olunaku olwajjo. Mu mawulire ge gamu gano mujja okusanga ensonga endala ezireeteddwa. Ono awandiise n'agamba ti ensonga ezikwatagana n'ebyenjigiriza nazo zikwatiddwa kannabwala. Kaakati ne bakubuulira amawulire amalala gaagano gagamba nti kkooti y'ekinnamagye esibye omugoba wa bodaboda emyaka wagindaba 40. Ndabawo wano General Andrew Guti wuuno ssentebe wa kkooti eno ojja kugiraba etula Makindye okumpi n'ekibuga Kampala. Waliwo abatambuza ebyamaguzi ebineneko ddala baabano bannayuganda bagamba tebasazeewo bagire nga batta ku bigere baleme kwesogga Rwanda si kulwa nga bakifuwa bakizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe nti kiki kyo eddiba ly'enjobe lino lyonga eryange ebirenge bibisi nti ye enjobe esula ku lukalu. Muno muli amawulire amalala gaagano wano baabano wano nti Lubega Drake n'omusajja Matovu Mansur amanyiddwa nga Yanga nti baabano bakubiddwa mu mbuga kubikwatagana n'ettaka eryali erya baasi z'Abaganda eryafuuka kazaalabulwa erinaatera okumala abawerako obwoya ku magulu. Olwaleero mulimu amawulire amalala ate gaagano ojja galaba. Ono awandiise wano n'agamba nti bino bikulu ddala okutegeera. Ono n'agamba nti poliisi yakutteyo 3 ku nsonga ezikwatagana n'obubbi ewa Kiseeyo buno bwakonda obuwedde emirimu. Onoobisanga muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa The New Vision. New Vision bw'avudde awo n'akubuulirayo abalala n'agamba nti ensonga ezikwatagana n'ennaku ez'akalema abakristaayo bo bazirowoozaako batya byonna onoobisanga muno olwaleero. Reverend Father Dr. Hilary Munyaneza wuuno omusomesa owa byeddiini mu St. Mbaga's Major Seminary esangibwa eggaba wano okumpi n'ekibuga Kampala. Ono n'agamba nti enkulaakulana waliwo batandise ogiraba mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda newankubadde ng'ebimu birabika nga bikyagoberera bugoberezi naye yaddeko embeera eno eyinza okubaako weetuusa Uganda mu biseera ebijja. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachoo Hospital e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road beba Solar Solutions. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirira Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku simu 0782 oba 0758 weewaawo tetujja kulwawa.
awo kyetuva tugenda butereevu mu lupapula luno olufulumira ku mukutu ogwa intaneti olwa Nela 24/7 News ogwa www.nela247.com. bakuwandiikidde wano ku muguukiriro nga bagamba nti paalamenti neewagira ebyokwewola akase kalamba mu bumbi wabundaba 300 beddu eddwaliro Gamulengejja lizimbibwe Lubowa wano ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe. Bano bakwegattibwako Finasi Rocco Construction Limited olwono balyoke bateeke eddwaliro lino. Eddwaliro lino ligenda kukola nnyo ku ndwadde ezitasiigibwa non-communicable diseases, era nga bagamba nti bano babadde bannayuganda babadde bagenda mu mawanga ag'ebunaayira ne basasula eyo obutitimbe bw'ensimbi. Lino bwe linaabanga liwedde olwo ebintu byonna binaaba biwedde, enteekateeka zonna zijja kubanga ziyamba bannayuganda okujjanjabirwa kuno endwadde nga tebakozesezza butitimbe bwa nsimbi kulinnya nnyonyi genda bunaayira. Waliwo ebbaluwa sipiika gye yasomye ya Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ewagira okusaba ti ensimbi ezo zikkirizibwa olukiiko olukulu olw'eggwanga olwono bazimbe eddwaliro lino Gamulengejja International Specialized Hospital. Dabayo wansi wano bakuwandiikidde disitulikiti 39 zina malwaliro ga gavumenti. Minisita buno ojja kumulaba Jane Ruth Acheng, Dr. Mulamba avunaanyizibwa ku byobulamu agamba nti disitulikiti ezo 39 tezirina malwaliro ga gavumenti. Tobonna obuzibu disitulikiti 39 zizino wano ojja ziraba abazireesi: Amuru, Albertong, Amria, Bukedeya, Bukomansimbi, Bulambuli, Buvuma, Buyende, Dokolo, Gomba, Isingiro, Kalangala, Kaliro, Kamwenge, Kibuku n'endala nnyingi zonna ziri wano zitotogana nga bukolwa. 39 tewali eyina ddwaliro tongole erya gavumenti, bw'ate basala kereje ne bagenda mu malwaliro amalala agali mu disitulikiti endala ezaateekebwateekebwa edda. Bibino wano ojja biraba bibino nti People Power si kibiina kya byabufuzi ekiwandiise ekiteeketeeke. N'olwekyo nti aba NRM ne bagamba nti bo banaabeera ekyankwanzi mbwene ensonga tejja kubayigula ttama wadde okugyogerako. Mbwe abamu bakitiza ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mbwe abali bukiika ng'omwana natta nnyina. Mbwe aba NRM bagamba ti ekyo tekirina nawe kibayigulira ttama ekya Kyagulanyi, era bagenda kuteesa ku nsonga enkulu endala kubanga ebyo tebalabawo mbavu zaabyo. Nkuzigiridde olupapula luno Nela247news.com. Dabayo ebigambo ebirala ebiri wano bibino ne bakugamba nti bo ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ab'ekibiina kya NRM mbwe abafuuka bakaguŋŋumale nabo baabaganye okugendayo munaye ne gye bali nabo bakangaza. John Baptist Nambeshe, omubaka akiikirira essaza Manjiya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, agamba mbu bo bwe banaabanga bakyagadde bayinza okululumba olukuŋŋaana olwo ne babeekangira muli nga nabo batudde mu kisenge. Mbwe abaagala enkalu zinoonye obukongovule awo we banaatandikira. Ojja kusoma wano Nela247 News. Ono n'agamba bibino wano Kasirye eggwanga wuno bamuleese omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga za Buganda agamba nti yetayinza kulinnya ggere mu nteekateeka za Bobi Wine ez'okwagala okutuukiriza ebirooto bye. Bino byonna ojja biraba wano bibino. Kaakati no bw'avudde awo bibino wano Kasirye eggwanga n'agamba nti era ye we yasuubiza nti ayinza okusindiikiriza n'okutwala entyagi Dr. Apollo Milton Obote yakulemberako Uganda mbwe yakituukiriza bwe yateebwa okuva mu kkomera. Kaakati no ebisinga ku bino bibino wano ojja bisanga wano. Dabayo amalala agali muno olwaleero gaagano nti abantu beetaaga bannyonnyolwe lwa poliisi. Abantu 3 baafiiridde batya mu kaduukulu kaayo. Beekatwa ekinyolo wano nga bebaagala bannyonnyolwe abantu 3 engeri gye baafiiridde mu kaduukulu aka poliisi ku ssaawa ya Queen wano. Batuuze baabano bannyonnyola omuli n'abatuuze ng'abamu baŋŋanda ezaboogere n'abalala bangi nnyo. Ojja kubalaba nga bannyonnyola ensonga zaabwe eziri mu Nela247 News. Omukutu Nela247 omukutu www.nela247.com kwe kufulumidde amawulire gano. Njagala kugwerekereza nkwate ate olupapula olulala oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor wuno awandiise n'agamba nti omumyuka wa Pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto wuno agamba nti Rwanda kiki ekigituusa okubeera n'amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Ti ebintu ebifaanana bwe biti ebyokwagala okusiikuula embeera n'okwagala okusuukira ng'omusu oguli mu kita nti byandibadde ebikomya Rwanda.
kakati no William Ruto ali muno mu lukuŋŋaana lw'amawanga agawerako agasemazinga Africa olwa Africa Now yagambye nti Rwanda yandikomezza okubuukula mu kubanga ebintu eby'engeri ng'eno si birungi n'akatono. Ye lwaki yali agadde ate okubeera nga nabanfudu ne nabbubi. Ekifaananyi ku muguukiriro kwekiri kuno abakulembeze abeetabye mu lukuŋŋaana luno oluli e Munyonyo. Kakati amalala gano gagamba nti amakampuni g'Abachina gatandise okulwanira projekiti ey'obugagga obw'ensibo ettololeeyo mu buvanjuba bwa Uganda. Ababaka mu Parliament ne bayisa enteekateeka eya gavumenti okukozesa obuwumbi bwa akase kalamba mu bukadde 300 nga zineewole ku nsonga ezikwatagana n'okuzimba eddwaliro Gamulengejja. Baba n'abasibe abaafudde ekiziiro mu kamu ku buduukulu bwa poliisi mu masekkati ag'ekibuga Kampala onookasanga muno olwaleero ne bakubuulira ababbi abatasiba zikuwe abakondo bwe babadde balumbye ettabi lya Barclays enaakulabye munaye obuuma buli bunketta babbi bwe bwatandise okukaaba mbwe ababbi ne bagenda nga bayita ku nderya nga bw'onoolaba wano olwaleero tebaalinze binaddirira wakiri ne bagamba nti kabisooke bibagwa enkoto ebirala banaabibanyumiza olulala. Poliisi yagenze okutuuka wano ng'ababbi bamaze okubuuka emitala egiwera.